Good morning, Holy Spirit. Good morning, Abba Father. Good morning, our Lord Jesus Christ of Nazareth. Hallelujah, hallelujah. Good morning, saints of Christ. Hallelujah. Amacha amalungi mwena mbalamusizzaako mu linnya lya Yesu Kristo Omunazaleesi omwana wa Katonda omulamu abafuna morning breakfast here in the church abagisanga on YouTube, on Facebook. Glory be unto God. Oh, you nga mu butuufu kusanga mu inbox nga wagamba toyina data esimu yekyanga but you're still online, you're there in your inbox naye ne wabaawo akusindikira this morning breakfast abange ekitiibwa kya Mukama katusabe Katonda omulamu Katonda omusigwa tukwebaza olw'amakya og'olwaleero laba lunaku lwakuna Katonda wange tuli bawanguzi tukuwa ekitiibwa tukuwa matendo. I dedicate all online ministries Father oli Katonda eyabutandika mu linnya lya Yesu weewaawo abalala babulabanga it's just a WhatsApp group, they don't know the hidden mystery oribozitaya manderebo shikiti bozikataya maribo zitaya babozekete. Father, raise ministers from sleep, raise ministers from sleep, raise ministers from sleep. Ribozitaya ogw'omwoyo gwebasabaweereza Mukama abeebakidde ebirabo byabwe waliwo abasiisa abatendereza Mukama waliwo kabaka w'abakabaka abasumba abasomesa b'ekigambo ababuulizi b'enjiri Mukama abeegayiriza the commandos the soldiers of Christ. Ribozitaya mandereboshekete ribozekete naye omubi Mukama abatamisisa omubi Mukama taata abeebasa ne beebakira ebirabo kabaka w'abakabaka ne bituuka n'okufa ogw'omwoyo gw'okufa tugulumbagana right now by the blood of Jesus nga Mukama tugusanyawo era tugusazaamu nga tugwokya na muliro mu linnya lya Yesu Kristo Omunazaleesi omwana wa Katonda omulamu omwoyo ogwetamiira omuganda wange ali eyo twayingidde dda morning breakfast. I feel the anointing of praying coming against the spirit of drunkenness. Oribozitaya oli eyo obadde olaba nga gwe kennyini weeraba walokoka wayatula Kristo watuzipa omwoyo omutukuvu naye nga omulaba abadde akulumba mu birooto n'olaba nga akuzizaayo oli kunywa myenge mu birooto n'olaba nga akuzizaayo oyingidde zibbaala oli mu birooto. Katonda omulamu Katonda omwesigwa leka amaanyi go gasisinkana omuwala oyo ogwesaba naye leka amaanyi oribozitaya manderebo sheketerebo mu linnya lya Yesu Kristo Omunazaleesi omwana wa Katonda omulamu Mukama leka amaanyi go gasisinkane omwana ow'obulenzi oyo okwesaba naye osumulule emmeeme ye osumulule emmeeme ye eve mu buwambe mu maanyi ag'omwoyo omutukuvu mu linnya lya Yesu Kristo Omunazaleesi omwana wa Katonda omulamu. This is the message oribozitaya. Thank you Holy Spirit. This is the message. You're there out naye obadde oloota ebirooto oli mama ya Holy Spirit. Thank you. Obadde oloota birooto nga weeraba ozeeyo mu mikwano gyo egy'omusi nga we mwacakalanga nga we mwabeeranga oli mu kufuuweta sigala oli mu kunywa mwenge oli mu zibaala otambula ozeeyo mu bintu ebikadde ebyedda oribazitaya. This is morning breakfast. Oh Mukama omwoyo omutukuvu tukwebaza katusoma olunyiriri wulira. But if you have been following this morning breakfast of this week, oh Mukama limusa emikono gyo mu bbanga. Katonda omulamu Katonda omwesigwa tukwebaza oli Katonda abikula ebyobuziba oli Katonda atubikulira kabaka w'abakabaka enkozi omulabe Setaani. Mukama ffe tuli bitonde bijja kabaka w'abakabaka. The Bible says all the old is gone, behold each and everything is brand new. Katonda wange twegana Setaani n'enkweze twegana Mukama taata ettamiiro ly'omubi twegana kabaka w'abakabaka okuzikirira okw'omubi Mukama ssebo tusumulule ez'endagaano zonna Katonda wange ezibadde zikyagoberera obulamu bwaffe Mukama by fire by thunder through the power of the Holy Spirit tuzisazzamu na muliro tuzisazzamu na muliro tuzisazzamu na muliro. You are a consuming fire, our God. Father, consume
konsoma ebyekika ebibadde bitugoberera oriba zikataya mu kika kyewamwe oramakasataya baba ulira. This is morning breakfast. Mukika kyewamwe muri batamiivu. In fact, gwekisa kya Mukama ne kikugwako both ku bukojja ne ku busenga gye bakuzaala ne maama wo gy'azaalibwa ali eyawuliriza morning breakfast nga mu butuufu bo banywa omwenge baawambibwa n'eri ekyemanga gye bazaala maama wo b'ekyenkulu nga batamiira naawe omwoyo ogwo gukulondoola gukusika wayatula naye lwakuba kuyina enkwaso guli within the family olina okuyingira mu kusaba n'okusiiba nga weekutulako egy'emyoyo nga weekutulako omwoyo gw'etamiiro gundi wulira ekyawandiikibwa Jehova. Oh, thank you Holy Spirit. Wulira ekyawandiikibwa First Thessalonians chapter 5 verse 7 and verse 8. Omwoyo mutukuvu, I thank you. Let us read the word. Amen. First Thessalonians, this is morning breakfast. First Thessalonians chapter 5 verses 7. First Thessalonians chapter 5 verse 7. For those who sleep at night, and those who get drunk are drunk at night. Wulire eby'Oluganda. Kubanga abeebaka beebaka kiro n'abatamiira batamiira kiro. Owulira olunaku olwajja era twabadde mu kitabo kino First Thessalonians chapter 5 verse 6 nti temwebaka ng'abalala we beebaka. Kati wulira olw'omusanvu. For those who sleep at night, and those who get drunk are drunk at night. Mukama waffe yeebazibwa abooluganda. Kubanga abeebaka beebaka kiro n'abatamiira batamiira kiro. Abange, this is the message, prophetic message. Obadde weeraba nga gwe mu butuufu ozeeyo mu bbaala. Nga mu butuufu ozeeyo mu bbaala. This is a message for someone. Woba oli eyo, get bakomando abeegayirizi obabuulire ky'obadde olaba bayimirire naawe bakuppe guno omuzimu bagukutule. Amiina. Praise the name of the living God. Kubanga abatamiira batamiira kiro. Emyoyo Katonda gibikudde ng'emyoyo gya mu families. By the grace of salvation, Mukama yakukwatako n'olukuka. Naye olulyo lw'ovaamu lwo terunaba kulokoka. Kati emyoyo gikyafuka. Olina okugenda ku mavivi osabire the family. Amina. Kubanga wulira olw'omunaana. But let us, owulira, who are of that day be sober. Naye ffe kubanga tuli ba musana tulemenga okutamiira. Gundi totamiira gw'oli mwana wa musana. Be sober, putting on the breastplate of faith and love. Owulira nga twambadde eky'omu kifuba eky'obutuukirivu n'okwagala. Gundi lwaki okyawa muganda wo? Lwaki obeera mu ntalo? Lwaki okyawa abantu? Seriously, potana bakulabako owulira na ddoboozi budoboozi n'ogamba nti I don't want to open that girl's audio. Era okalaba ku platform kokka simanyi ke kali holi ke kaweereza. Stop that. Oli mutamiivu. You're drunkard. You're drunkard of hatred. Stop that. You have to stop it. How? By falling into the presence of the Lord. Okabirire Mukama, ogambe Mukama naye nze ekifuba kyange kijjudde obukyayi, nzigyamu obukyayi. Kubanga laba First Thessalonians 5:8 egambye kubanga ffe tuli ba musana tulemenga okutamiira naye twambale eky'omu kifuba eky'obutuukirivu n'okwagala. Mukama nzijuza n'okwagala. Because God, you are alive. Oyina okusaba bwekutuleko ebyemyoyo egikutamiiza n'obukyayi n'okyawa muganda wo n'okyawa munno. Kansoma olunyiriri ndumale. This is morning breakfast. Wulira First Thessalonians tuli mu chapter 5 okutandikira ddala
verse 7 to 8 olunaku olwaleero. Amina. But let us who are of the day be sober, putting on the blessed plate of faith and love, and as a helmet, the hope of salvation. Mukama waffe yeebazibwe. Nga twambadde enkofiira, giyite enkofiira, nga twambadde enkofiira ey'okusuubira, ey'essuubi olw'obulokozi. Mukama waffe yeebazibwa abooluganda. Va mu ttamiiro ebibadde bikutamisa n'obanga weekyawa n'okyawiramu n'abalala, gundi eryo ttamiiro ly'omulabe Setaani, eryo ttamiiro ly'omulabe Setaani. Naye Katonda waffe ye Katonda atwagala, asindika ekigambo, atuma ekigambo kye, and he watches over his word to fulfill it in our lives. And when he sends his word, it doesn't go back to him in vain, but it accomplishes what he has sent it for. Mukama waffe yeebazibwe. This is morning breakfast, but I feel the anointing of praying. I feel the anointing of preaching. Oh, Katonda omulamu, Katonda omwesigwa, tukwebaza. You have been speaking unto us. Katonda ng'emirundi mingi. Taata otuviiriddeyo mu kigambo n'ogamba ffe tuli ba misana, tulemenga okutamiira, wabula twambala eby'omu kifuba, okukkiriza. Gundi kkiriza. Kiriza. Our God is able. Our God is able. Kyoyitamu akisobolera ddala okisaanyawo. Kyoyitamu asobolera ddala okukikuggyamu ng'oli muwanguzi. Beera n'okukkiriza, obeere n'okwagala. Yambala byambale bibeere munda mu kifuba kyo, bibeere mu ggwe mu mutima gwo ng'olina okukkiriza n'okwagala. This is morning breakfast. Abooluganda sisuuka wano. If to continue, we will continue tomorrow in the same verses. Oh, ribozita ya manderebu. Katonda omulamu, Katonda omwesigwa. Taata, we cover ourselves with the blood of Jesus. Jehovah God, put a wall of protection upon us, oh my God. Ebijja okututamiza Mukama, leka bisange ekisenge eky'omuliro nga kitwetoolodde, byokebwe mu linnya lya Yesu. Ebyo ebijja okututamiza emyoyo egyo egitutamiza n'obukyayi n'obutakkiriza, Mukama, n'obwenzi n'obukaba n'okwegombagomba n'okwaka, Mukama, okuyombayomba, ebyo byonna kabaka byokye na muliro mu linnya lya Yesu Kristo Omunnazaaleesi, Omwana Katonda omulamu ayagala okulokoka. Teeka emikono mu kifo, bagamba Katonda omulamu, nze yatula amaanya go gaddemu nate n'omulundi ogwokusatu. Gamba Mukama, neenenya olw'obutali butuukirivu bwange, neenenya obwetamiiro lyonna lye mbaddemu, naye nzikiriza n'omutima gwange olunaku olwaleero okuweebwa obutuukirivu, era nga nsaba ojja amanya gange mu kitabo eky'abafu ogawandiike mu kitabo eky'abalamu, nga njatula n'akamwa kange nti ndokose. Okuva na leero neganye Setaani n'emizimu gye gyonna mu linnya lya Yesu, era nze ndi mulokole. Mukama, nkusaba amaanyi agampangusa mu linnya lya Yesu mu lugendo luno olw'obulokozi. Muganda ngaazeemu ebigambo bino olokose. Mukama akunjagalire, akumpeera omukisa mu linnya lya Yesu Kristo Omunnazaaleesi. Shalom, shalom, shalom. Hallelujah. Glory be to our Lord Jesus Christ of Nazareth.